webale kubanga okyalaba ekyenkya ku Bukedde TV n'olunaku olwaleero Tukedde Mutundwe mu maka ga Kato Lubwama abasinga gwe bayita Anko Kato. Abakungubazi basuzeewo bangi era nga tugenda kubanga twogerako n'abamu ku b'eŋŋanda ze. Omu ku benfunye ye maama we azaabeera naye abadde naye aŋŋambye okuva lwe baazaala Kato yaliwo era yali amulaba y'omu ku baasooka okugenda mu ddwaliro nga Naalongo azadde Kato. Mukadde jangu wano tofaayo. Amanya go mukadde? Amanya gange nze Joyce Sebadduka naye abantu abasinga ab'ekikwa bampita Maama Ssanyu oba Ssenga Ssanyu. Era wasikira maama wa Kato? Nze naliwo nga bazaala Kato kubanga kati bwe banzijaayo nga ndi muto nga Naalongo afumbiddwa. Wajjanga mperekeze? Yansabayo kubanga bw'oba ogenda okufumbirwa ofuna Buganda bwo buto. Ne banfuna nga nze muto ate nga yeye mukulu. Taata n'atugamba mugende nembeera emperekeze ne mwannyinaze bamuyita Yosa Mukyeso yafa. Kati nembeera nga nzize kati bwe yalina olubuto n'agenda mu ddwaliro n'azaala abaana abo abalongo. Nga wendi nga ndi muto naye nga myaka 8. Kakati ne tugenda mu ddwaliro nga ngenda kunjanjaba nga tasituka, yali mukyala munene nnyo nga tasituka nayina okumujjanjaba. Kakati ne tuvaayo ne tukomawo. Bwe twakomawo emboozi ngenda gitemaatema olw'obudde. Kato azaakula atya mu bulamu bwo obw'okupambana obwo obutegeera obwo kubanga mwavaayo eri mu yunivasite taata we gye yali ne mujja ku Martin Road? Bwe twava ku yunivasite e Makerere ne tutandika okupangisa e Bwaise nga Salongo takyalina mulimu. Ne tubupangisa we Bwaise ne tugenda e Kawempe. Kati awo bagambira nti nga basimba ennyumba ez'abayindi. Ne tufuna ku plot 35 Martin Road. Ne tubeera awo. Edduuka twasangamu nga mulimu ebintu. Ne tubitunda ne biggwamu nga Naalongo takyabalina ssente Salongo. Katonga yenkana kyawo? Kale sikyajjukira bulungi nga bato nga baana bato kuba yali tennatandika kusoma. Naye nga nze nsoma nga ndi mu primary oba 2 oba 3 eyo. Kakati ne tutandika okutunda. Ne twatunda ebintu mu dduuka ne tubimalamu. Kati awo nga obuzibu ne bujja. Naye taata wange gye banzija ali musajja nga alina ssente. Naye njagala kuddayo okugenda kusoma. Naye nga baba yagaba toddayo. Kati Naalongo n'atandika okusuubula mu wino. Asumbulayo amanda, amatooke biki. Edduuka eryali ery'ebintu ne tutufuula manda. Ne tutandika okuyoola amanda. Ne tutandika okufunda amatooke. Kati Kato nga balina okusoma. Kati nange awo ng'obuzibu nga buzze. Kati abaana ne batandika okusoma ne bagendako. Ne batandikira ku Twin Age paaka empya. Waliwo kanasale bakayita Twin Age Nursery School. Nga nvayo ne mbatwala ku ssomero ne ngenda ku Mandaalo gye muyita Bativale nange ne nsoma. Kakati ne tubeera awo kati nakomangawo nga nina okujja mu dduuka ntunda ebintu. Jjukira oli munene tatambula atuulaawo n'akulagira ne naaza abaana nga bw'omanyi ebintu ebibeera waka. Bakato. N'omuwala abaddako nabaggala. Kakati ng'abaana bato. Naye nga nina okuvaawo ne ngenda n'ensoma ate nabo ne mbakema ku ssomero ate ne nzija. Kati oluusi nga aŋŋamba nze sisobola kugenda mu wino nga yandaga abantu bagulako ebintu amanda biki ne ngateeka ku kigaali. Edda walingayo ebigaali. Mu njogera ennyangu nga Naalongo akola obulimulimu obutono kusobola okubeezaawo ba Kato? Iye kubanga yatuukako n'abeera nga oluusi nga aŋŋamba nga ssente tetulina oluusi zaakulya. Jjukira nze siddayo waffe ate waffe balina essente. Aŋŋamba genda wanda wa Bakuli wali ewaffe we bazaala bataata bange nga ngenda nendeeta emmere. Oluusi taata nampayo ssente ne mugamba tetulina ffe ssente zaakulya nampa ezinaakola mu wino. Oluusi naŋŋamba Ssanyu nja kufuna ebintu
ogenda abaana nti balina ssente tunajjawa ssente z'abaana kweganze nalinga oba nga nange sinanyi kyakukola nga nina okukola ki nga kyaŋŋamba terina okukola ate nga sisasobola kuddayo waffe. Mukadde nzikiriza ate nsooka era njogereko ne mukulu wa Kato kwadda njagala naye tunyumyemuuko naye. Mzee sebo nzizeeko ewuwo sebo amanyago amanya gange bamukyali kyeruserwa nga Ssaalongo. baŋŋambye Kato adda ku ggwe. Kato adda ku nze nkisse. Obulamu bwe bubadde butya kuva awaawo mujja mupambana? Tujja tupambana era nga bwekwise kupambana omanye okupambana kuba tekufaanana kufaanana kuko tekufaanana kwange. Kati nti byakati ebisinga ng'akola bintu bye ye mu ngeri ye nga bamwogerako nti abadde creative mu byakatemba ne mu bulamu bwe ng'ali creative ebintu bye ng'abikola nga bifaanana bibye era kyova olaba nga obulamu bwe baba babwogerako. Obulamu bwa Kato bubadde bulamu bwa Kato. Tojagamba nti obulamu bwa Kato bwafaanana obwagu ne bwafaanana obwagundi. Mu famire yammwe mubaddemu omuziki ne katemba kuba tugambe ate yava na mu kapiira bamujja mu kapiira okuyingira katemba. Ngero omanyi nti Katonda ng'anaakutwala abuze endogoyi ng'agibuza ku lulwo. Katonda ye yali amuwa ekikye yakimuweera omwo mu mupiira nabwo agenda ku kisaawe endogoyi gy'ejja okubulira onogenda okusanga endogoyi olisanga omuntu ali kutwala gy'oliba olaga era bwekyo bwe bamutwala n'agenda mu katemba. Kati bwetyo endogoyi ya Kato yali mu kapiira yagenda okuginoonya nagwa ku musumba yamutuusa gye yali alaga n'atono agenda mu katemba. Famire yammwe erimu omulala munnakatemba ali mu bigere bya Kato? Si bannakatemba nnyo naye nga famire yo kyengimanyiiko mu Luganda senye bakiyita abantu bali humorous naturally. Basanyufu naturally. Basanyufu sina kukyamuka buzi kyamusi kuba kyamuka abatabadde naye bo basangibwa nga bali. So famire nsanyufu, famire ya kusaagasaaga ne katereeza ye Kato yakisussa n'agamba nti kakikola akitwale n'ebweru famire asanyuse n'abantu abalala akigabaneko nabo yanaakifulumya ebweru naye nga fena tuli bantu basaaze tuli bantu basanyufu bwe tutyo bwe twakolebwa. Kati ye n'atuyamba nti n'akitunda ebweru bwe yakitunda nekiroka ne kibamu ebibala by'owulira buli omu bye yeenyumirizaamu. Tweyanzeege. Tugenda kuddayo mu studio ze. Musa Semwanga ku ssaawa 3:20 ajja kujja ate ku ssaawa 4 tukomewo era mu programu yaffe tukyogereko ng'era tutunuulira tunyumyamu n'abamu ku bafamire. Zeterakaya munange Saamu yali ku kamera. Semwanga ali awo okulaba nga buli kimu kitambula bulungi. Tumulinde ku 3:20. Airtel, a reason to imagine.